olulimi kye kitundu ekyasinza okuba eky'amaanyi ku mubiri gwo gwonna. Luyinza okuleetera emikwano mingi n'obeera nagyo, ate luyinza n'ogisaasaanya bonna ne bakuddukako. Olulimi lwe lukwana omukazi ne lumuteeka ewaka ne muzaala abaana bangi. Ate olulimi lwe luyinza n'okuleeta divorce. Olulimi lwe lukuteeka ku bukulembeze bw'eggwanga oba obw'ekyalo. Olulimi lwe lukufuula omuntu omulungi mu society. Kati biki by'oyinza okukola okufuga olulimi lwo? Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoosa nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga koona kadaako wajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Leero kankuwa ebintu 7 by'oyinza okukola okukozesa obulungi olulimi lwo, oyiga oddufuga, obeere ng'osikiriza abantu bangi, ofuuka mikwano gyo. Okimanyi nti basereebu abasinga obungi bakozesa bulungi olulimi lwabwe. Abayimbi bakozesa lulimi, ababuulizi b'enjiri bakozesa lulimi. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekisookera ddala sooka otegeere bye lutalina kukola. Yakobo essula ey'okusatu olunya olwokubiri lugamba nti omuntu singa asobola okufuga olulimi lwe, asobola okufuga omubiri gwe gwonna obutayonoona. Singa osobola okufuga olulimi lwo n'otegeera bigambo ki by'otalina kwogera, kati naawe osobola okufuga omubiri gwo. Olulimi tolukozesa mu kuvuma, okuyomba, okugeya, okusuubiza n'otatuukiriza, okujubisa, okuwemula, okusooza, okwegulumiza oba okwekulumbaza oba okwogera ebintu eby'amalala okulaga nti oli wakabi nnyo okusinga abantu abalala, okulimba, okukolima, okumalamu omuntu amaanyi, okukwanakwana nga buli sikati yonna gy'olaba ogikwana, oba nga naawe buli muntu yenna akkwana okkiriza, obeera okozesa bubi olulimi lwo, oba okwogerera mbusungu ng'oyogera ekintu ekinaalumya omulala oba okuwulira obubi, obeera okozesa bubi olulimi lwo. Sooka ng'olowooze ku kyogenda okwogera nga tonnaba kyogera. N'ebintu ebirala bingi nnyo binteekere wansi mu comment section. Ekyokubiri, beeranga n'ekiruubirirwa ekirungi nga tonnaba kwogera. Sooka ng'olowooze kino kye ŋŋenda okwogera kigenda mumalamu maanyi oba muzzaamu maanyi, kigenda kukyusa obulamu bwe oba kigenda mumalamu maanyi. Yakobo essula ey'okusatu olunya olwokusatu lugambe bweti, naye bwe tuteeka ebyuma eby'embalaasi mu mimwa gyazo ziryokenga zigonderenga, tuyinzenga okufuga emibiri gyazo gyonna. Katoyinza kufuga ndogoyi nga tomaze giteekamu kyuma, naye bw'ogiteekamu ekyuma omubiri gwayo gwonna gy'oyagala gy'ogutwala. Kati naawe sooka ng'olowooze ku kigambo ekigenda ofuluma mu kamwako, kigenda kuzimba omuntu, kigenda musanyusa, kigenda kukyusa destiny ye oba obulamu bwe, oba ogenda muzza mu kyalo, oyagala mulumya, oyagala mukaabya. Kati ebiri negative sooka obiteeke ebbali. Tofulumya kigambo kigenda kunakuwaza muntu. Lowooza ekiruubirirwa ekigenda okwogeza ekigambo ekyo nga tonnaba kyogera. Ekyokusatu, toyanguyirizanga kwogera ng'osanyuse oba ng'onyiize. Oyinza okwogera ekigambo ky'otasobola kuzzaayo, munno n'akitwala serious kyokka nga gwe wakyogeredde embusungu. Engero essula 15 olunya olwa 28. The heart of the godly thinks carefully before speaking. Omutima gw'omuntu atya Katonda gusooka kufumintiriza nnyo nga tegunnaba kwogera. The mouth of the wicked overflows with evil words. Naye omutima gw'omuntu atatya Katonda gwo gufulumya bufulumya ebigambo. Tomala kulowooza olw'ensonga onyiize. Fumitiriza ku kigambo ky'ogenda okwogera, kya mazima oba bulimba. Bwe buba bulimba bwesonyiwe. Bwe kibeera nga kya mazima naye nga kigenda kuleeta obuzibu, kigenda kusaanyaawo maka ga muntu, agenda fiirwa mulimu, agenda wulira bubi, ekyo kyesonyiwe, sirikako. Ekyokuna, yogeza obukkakkamu awamu n'eggonjebwa. Engero essula 15 olunya olusooka. Okuddamu n'eggonjebwa kukyusa ekiruyi, naye ekigambo eky'ekkaayu kisaanuula obusungu. Obuzibu tebuli ku kigambo ki ky'oyogedde, naye okyogedde otya, okozesezza ddoboozi ki? Abantu babiri bayinza okusaba ekintu kye kimu, omu ne bamuwa omulala ne batamuwa okusinziira ku ddoboozi kiri abeera akozesezza. Mpa emmere enjala ennuma, ate omulala n'agamba mbadde nsaba kunfunirayo kokko okulya kubanga enjala ennuma. Ono ayogedde obulungi kyangu omuwa okusinga oli ayogedde n'ekkaayu. Yadde olina kye weetaaga eri bbaawo, beera ng'oyogera n'eddoboozi eddungi, eddoboozi erikkakkamu asobola okuwuliriza.
Ekyokutaano, si buli kintu kyonna nti olina okyogerako, olina okuwa endowoozayo, olina okujubisa. Engero essula 17 onyirwa 28 lugamba bwe luti, era n'omusirusiru bw'asirika bamuyita w'amagezi, bw'abuniza emimwa gye bamulowooza nga mutegeevu. Omusirusiru bw'atabaako kyayogera bayinza okulowooza nti mugezi nnyo. Kati gwe tunuulira bannabyabufuzi abasinga obungi, olumu bamubuuza ekibuuzo ng'ali ku TV oba ng'ali ku mpewo, bw'aba nga takakasa ansa asirika. Naye singa akemebwa n'ayogera ekigambo eky'obusiru oba n'awa ekigambo ekitali kituufu, bajja mukwotinga ayinza n'ofiirwa obululu bwe. Kati kyakola asirika n'asooka akirowoozaako oba n'abaako gwe yeebuuza n'alyoka akomawo n'ayogera. Kati naawe ebiseera ebisinga sirika, bw'oba nga tokikakasa, tojubisa bujubisa, sirika. Ekyomukaaga, weewale okukozesa ekigambo Mukama ngambye, Mukama ndaze, Mukama abagamba bw'ati nga tokakasa 100 ku 100 ti Katonda ye yakyogedde. Ekyo mu mateeka olwokubiri essula 18 onyirwa 2 lugamba bwe luti, naye nnabbi anaayogera ekigambo mu linnya lyange nga yeetumiikiridde bye simulagidde kwogera, oba anaayogera mu linnya ly'abakatonda abalala, nnabbi oyo anaafanga. Katonda yakitwaliranga ddala very serious mu ndagaano enkadde. Omuntu yenna amwogeza nga tayogedde ng'amulimbira, omuntu oyo yattibwanga. Neera nakkirira wansi mu lunyiriri olwa 22 ti nnabbi oyo kasita anaalagulanga ekintu ne kitatuukirira, oyo temumutyanga, mumuyite nga nnabbi ow'obulimba. Kaabeere nga musumba w'amaanyi nnyo, naye nga yali alaguddeko oba ng'ayogedde ekintu ne kitatuukirira, oyo nnabbi wa bulimba. Toddamu muwuliriza. Katonda akitwalira ddala very serious. Ye alabirira ekigambo kye okituukiriza, ate era akyayira ddala omuntu amwogeza nga tayogedde. Tosinziiranga ku birooto gamba muntu nti Katonda yaŋŋambye bw'ati. Oyinza omuleetera okukola okusalawo okukyamu, n'aleka amaka ge, n'aleka famire ye, n'aleka omulimu gwe, ojja binnyonnyolera mu maaso ga Katonda. Omuntu yenna aloota, naye kennyini asobola okuloota. Bw'abeera nga Katonda yayogera naye, ayogere naye okuyita mu kirooto nga gwe bwe waloose, naye asobola okuloota. Buli kitonde kyonna kiroota, n'embwa ziroota, abaana abato baloota, abatakkiriza baloota, n'abakkiriza baloota. Katosinziiranga ku birooto, kola kusalawo eri obulamu bwo, oba ogamba omuntu omulala yenna ti Mukama yaŋŋambye bw'ati. Ekyomusanvu tera kye kisembayo kye kisinga obukulu, naye nga tetunnabagenda mu kyamusanvu, njagala okutegeeza nti bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Ate era Katonda bw'abeera ng'akikutaddeko okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi, neera beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba yeeyo neera yeemu, nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera omukisa. Twetaaga oggulayo kamera awamu ne laptop okwongerako ku mutindo gwa jack gw'alina eya MTN, neera beera ng'okozesa Airtel ku WhatsApp, beere nga nkuwa eya MTN. Tujja beera basanyufu nnyo, Mukama akumpeera omukisa. Kati nno ekyomusanvu, kozesa olulimi lwo ng'oweereza Katonda, ng'osaba, ng'osinza, ng'obuulira enjiri, ozzaamu abalala amaanyi era ng'obasembeza kumpi ne Yesu Kristo. Yakobo essula 3 onyolwa 9. Olwo lwe lutendereza Mukama waffe ye Kitaffe, era olwo lwe tukolimiza abantu abaakolebwa mu kifaananyi kya Katonda. Mu kamwa kamu mwe muva okutendereza n'okukolima. Baganda bange, ebyo tebigwanira kubeera bwe bityo. Yakobo agamba akamwa ke kamu kaleme kuvaamu ensulo 2, ensulo ey'amazzi agawooma n'agakaawa, ekirungi n'ekibi, omukisa n'ekikolimo. Obuulira enjiri ate nga bw'ovuma, beera ng'okolako ekintu kimu. Yogera ebigambo ebizimba, ebizzaamu amaanyi, ng'akiwulira addamu amaanyi. Teweerabira okukwata mu description box wansi awo, gwali ku YouTube, kafaana bwe kati. Bw'okakwatako kagenda kwebikula, wansi ntaddewo link. Bw'okwata ku link eyo ogenda kulaba video engeri gy'oyinza okuyigamu okusoma Bayibuli n'ogitegeera. Ate Bayibuli toyinza gisoma wekka ogitegeera, weetaagisaayo group oba n'osoma n'omuntu. Kati nandyagadde nnyo okubeera omuntu oyo gw'osoma naye Bayibuli. Beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, kuteeke mu group yaffe. Tulina groups 2, emu y'abo abakozesa data tetuteekamu audios nyingi, ate endala eri abo abakozesa wifi nga n'essimu yo erina memory nnungi. Kati no beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, tubeere nga tuyigira wamu.
mwebale nnyo okubeera nga mulaba video zange. Amanya gange nze Lukoma Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga, okulikinga. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddamu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.